the flashlight UG. Museveni n'abo abamutembeeta kakati bulijjo tubadde tugumidde abantu okumanyira His Excellency Bobi Wine naye tetugenda ate kugumira kisolo kyefaanaanyiriza muntu kumanyira muntu y'omu babbebekulu abalabwako twabagamba no ba Eddy Kenzo abalabwako twabagamba nti no ba David Lutalo abalabwako twabagamba nti no zireeta eyeefaanaanyiriza okuba abantu naye ng'amanyira omuntu omu His Excellency Bobi Wine ekitajja kusoboka bannange tetugenda kugumiikiriza beefaanaanyiriza bantu n'abantu oba tetugenda kugumiikiriza bantu bamanyira His Excellency Bobi Wine olw'okuba babawaddeyo zireete n'abeefaanaanyiriza abantu nabo bamanyire omuntu y'omu ffe wano tuzira emmere eriibwa ne tugigamba tetukyakwetaaga kaakano ate zireeta ekimererezi kyegeze kuffe abaazira emmere eriibwa era nga yali ewooma nnyo David Lutalo yali muyimbi mulungi nnyo so yagisazizaamu yali mmere eriibwa ng'ayimba ennyimba z'omukwano ng'ayimba ennyimba z'ensi ng'ayimba ennyimba za Katonda ng'ayimba n'ennyimba z'ebizibu ezinkwata ku mutima naye kasita kyatuka ku nkyukakyuka ne tumuwummuza era so yazisazizaamu bebekulu amaze emyaka emeka nga tapafoominga Bulaaya gw'olowooza teyaali yagadde wabula yagamba ab'e Bulaaya bagaba ssente ntono okusinziira ku ye z'ayagala nga bamisaaki bagenda ne bayimbayo ye bebekulu kyagamba nti ezize ezaabulayo bw'ogamba nti ab'e Bulaaya bagaba ssente ntono promota agaba ssente okusinziira ku bantu b'ogenda okuleeta mu kivvulu actually mu kivvulu tetugaba ssente tugaba bantu nze bwe ntegeka ekivvulu ng'ekifo kituuza abantu emitwalo ebiri nonsabako akakadde oba nonsabako obukadde 10 mbala nti nkuwadde emitwe 100 tetugaba bantu tetugaba ssente tugaba mitwe gy'abantu kakati gwe oba weekakasa nti osaba ssente nnyingi era nga gikuzyamu nga bwe weewulira lwaki tebakupangisa kubanga promota asobola n'okupangisa akawumbi as long as agenda kuggyamu obukadde obuwumbi 2 bwe weebuze lwaki bebekulu tebamupangisa naye nga teweerabira ayina eddoboozi eddungi ennyo ayimba bulungi nnyo era asanyusa bulungi nnyo era mumutwalanga emmere eriibwa naye emmere eriibwa twagizira ne tugisawuka eri David Lutalo mmere eriibwa twagisawuka eri Eddy Kenzo mmere eriibwa atavanga ku nnyonyi buli budde kaakati n'e Bulaaya tebakyamwagalayo twamusawuka eri kaakati zireeta ekimererezi ekitali mmere mbu nakyo kirwanagane naffe naye nga ffe bekirwanagana nabo tugobye n'emmere wabula kye ekimererezi kijje tumanyire kirowooze nti tunaakirya munnange ffe twakuliramu okwegoga gravity omutujjusa nkima ginnange ffe twakuliramu okwegoga buli lw'otupiika ekintu tetutayagala wallahi tukisesema bwe mba nsobola okugobeya yimba sitalo osonyiwa munno waaba yeetonze bwe mba nsobola okugobeya yimba minzaani kamwako bwe mba nsobola okugobeya yimba abantu ejanjaba yankutudde simanya biki ate gwe okwepiica mba nkwagaza ki omuwala omulungi bamugobye mu maka lwa butagondera biragiro bya bba zireeta gwe nnambejja omubi w'oku kyalo omanyi ne mubabi waliyo kaalaala gwe nnambejja omubi w'oku kyalo kaalaala zikuleese olowooze nti osobola okutufutyanka mbu n'osigalawo ng'okyayimiridde ekitagenda kusoboka labira ku baakusooka olulumba obasinga amaanyi obasinga ettutumu obasinga obuganzi obasinga enduulu obasinga ssente naye lwaki bo baalemerwa toyina magezi okwebuuza nti wano w'ennumba kano akasaka kamize bameka ekibira mw'oyagala okuyita mulimu emizimu egiruluma nti abange twafiira eno olw'okuba eri enzivuunuka emitala w'ekibira waliyo ggwe ky'oyagala ssente nnyingi ennyo bakuwaddeko ne ka deposit okubakakasa nti osobola okiyitamu balance omusanga eri naye nga abaasooka okwagala okuyitamu emizimu gyabwe giri omu giriruma naawe zikuleeta ojja osotya ze ŋŋenda kiyitamu mwabatayiga mwabaaki Thank you for watching our channel. Please don't forget to subscribe, like, share, and comment.